na kememula umpisa bubinga koye kwe kugenda chibuyaga nga bwakunta enfufu siraba najendaga ekireyo mu matumbi pawa mukange mbuze takusebiwata chitengeja kunyanja bwempamanta biroto byantisa kusaba ngumye ngumbe elansubiza ebigambo bireke bebitondeka ebyali wanakyusa nayisibwa bubi lutalo lwakirekera kiragwa birungi lwaki olina olugambo nkusanyukize asika yesigalize lwaki olina olugambo otegeeza ki ebintu byonna bye nakugambye mu ddakiika ntono bena babadde wabiwadde eddashiba nga wabimugambye gambidde kiki otegeeza nenkugamba ebyamulamu wange byonna nabyo byonna nobikwata nobimuwa obukakafu obujjewa nti nze yagambye shiba nzizewo nze nankusanyukidde nkulaga essanyu nkimanyi ozze ate oli mu kuŋŋamba bigambo ye kenyininyini nga wobimugambe bwakuze n'abiŋŋamba nga we weesitudde wewandikutte shiba ku mukono ne mujja wano mulabe nno weyeekaza kaneekaze kubanga ate naawe oli mu kunsibako ebigambo bye simanyi kugambye shiba sinnamulabako ŋŋenda mugenzi waabwe mulaba kati ogakogana mbu tolina kyewamugambye siyina kye naamugambye ye kankubuuza ekkuba mwabadde obiŋŋambira liyitwamu ffeffeka oba omuntu otoba naye gye twabadde yatusanze oba nga yabadde alina waayitawo n'atusanga nayimirira n'awuliriza mulabe nno sooka olindeko bye waŋŋambye nakusabyeko obiŋŋambe wazondabako akapande mabega nti birungi munnaye ŋŋenda kuwa lugambo nga nakusaya nekugaya tobyogera anti kyenkubuuza nagambyeko obiŋŋambe kati gwe nagambye kono okogwe kogenda obisaasanya sinnabisaasanya naye nkubuuza wansanzeko akapande akalaga nti ndiwo okuwuliriza bizibu byo oli lubuto wadduka ku kyalo tetumanyi taata wa lubuto olina kwogerwako ate ayagala kwogerwako yasigala mu nda ya nnyina kati munnaye oba toyagala kwogerwako ate nze sina kwogerako kirabo sira nafuna budde bukwogerako wenna oli wano nze nkusanyukidde obumbuze weetaaga nagoba ku kyalo olugambo lwoyina zijja zindi omwana abalungi ababiri nze ngoba ku kyalo nze birungi nga gwe kirabo eyadduka ku kyalo eri ng'ofunye olubuto onojja wano kyamanyi wawana kimanyi kontinera wadduka buddusa eri yandiisa oba gwandiisa anti akusuza n'akuliisa bonna basobya kubanga poliisi bwejja mwenna ebakwatiramu wamu n'ebayola obadde okimanyi nti gwe wano oli ssente akulabyeko obulabe oba ti afuna ssente era abantu badde tonsaana mu maaso ze zikumenye zokolera ate ozindabako ate okugamba genda obagambe obabuliriyo bayite bonna obagambe ye kankubuuze senga mbadde walugambo senga deize saamuleeta dda anti olinze eki kuba osazeewo dde obyogera byonna olinga ngamba nti birungi va wano genda ng'oyogera tandikira wano genda ng'oyogera yanguwa ozze ewaffe otandise kummanyirira wenna z'obumbujja ngose wangi maama kakumanyaga naawe oli wa lugambo shiba anti agambye namugambye naawe n'owuliriza naawe ate obindete tutula nti mwe balina olugambo gwe ne shiba anti mbadde nina okusirisa kwogwo omumwago anti kati gwe olaki tosirisizza okugwo n'obyekuumira tolina senga wa mutima obadde olina byekuumira ebigambo kubanga nze mbadde setagabiwulya wabiŋŋambye dde ate okomewo ogwokubiri obiŋŋambye mbadde namanyi ondeetedde ebitala byakuŋŋamba olikweyo by'oŋŋamba bizunze kati olinga ŋŋamba tandikira wano genda nyumba ku nyumba ng'ogamba kirabo yadduka mu kyalo ali lubuto kirabo yadduka mu kyalo ali lubuto abo kiba kyekinakusanyusa genda mu maaso nsobola bwemba nnina olugambo ngalamiza gwe nga senga wange onkube mbadde namanya zolina kyogenda okukola wandiza n'oyo kati lugambo we yabigambye nze saagala kummanyira noonya banne mufunire embuto kuzijja ate nno lulo lulabikana lwa kitaawo iye teweekangakanga lwa kitaawo luno olubuto nga yakujja mu kyalo n'akuleeta wano eno noonya banno ggwe nze toddangamu okummanyira
Kaliro. Yo. Omayinze mwana simanyi oba Katonda yantonda atya nenyina ebintu byendowoozaako oba mbirota na buloosi. Ate biki byolota muganda wange? Sooka ombuulira amazima. Omuwala ono gwe nkulaba otambulanga naye ono w'olubuto. So nasooka ne nkulaba nga mmanyi oba kyaliiwo. Ate emirundi giweze ndaba obeera naye ovimba naye ebiseera ebisinga obeera naye. Olubuto lulwo oba? Lwange ssebo. Abeera serious naawe mbuulira amazima. Lwange. Ebbanga lyewakava e Bungereza tosobola kuŋŋamba nti noofunye omukazi afunye olubuto ne lutuuka okukula bwe lutyo ku bbanga ettini lyewakamala mu Uganda ng'okomyewo. Anyway, ng'oli muganda wange sagala nkulimbe. Akakyala bakayita Kirabo. Wala nalinga mbeera naye before nga sinnagenda kusegeera. Kati we nagenda ndoza teyasobola kugumiikiriza myaka gyonna namalayo kubajjukira kumpi myaka oba 5. Ndoza n'afunayo omusajja awo muyaye ndoza n'amufunisa olubuto okitegeera. Nze mukudda saakimanya kozi namala ebbanga munoonya lya wiiki nga 2 nengenda gye yali abeera nga taliiyo kitegeera nentuka essaawa naye mbivaako kitegeera. Kati lumu mba ntambula nga nva nti ku kikubo kiri ekiva wako okukkirira ku main kuno kuwatagane ku main. Ndaba omuntu atambula figiri nga gye mmanyi ngeri omuntu gwe wali olabyeko. Nensembera ne muyimiriza ne muyita Kirabo nga yeye okitegeera. Kati we twakoma we twatandikira oluvannyuma nnyo wayiseyo nakundooza zaali ntono nnyo nga ngamba ali lubuto nendowooza nnimba naye wayitayo ebbanga olubuto n'ogenda ng'olaba lukola ki nga lukula naye nze mwana sikata siddamu kafiirwa fala yamanyi Ekitegeeza wamusanga n'olubuto lwange. ate olwo luba lulwo Lwange mu ngeri emu kale era lutya mu ngeri emu kange lwange nange naye ninako omukono. Awo naawe saagala oteeke bulamu bwo mu matigga bwoti Ate ntya kozi life yo yakyuka naawe beeramu. ekitegeera kyogamba naye Kozi tosobola kubeera awe mu butuufu obulamu bwo n'obuteekako omukazi olwedde ali olubuto nga n'olubuto si lulwo naawe ekyo kitunulemu. Gwe kyogamba mu bakazi bonna abali mu ggwanga lino olemeddwa okufunayo owuwo atuukiridde gw'ogenda okwefunisisa olubuto olwo. muganda wange tomanyi gye nava na mwana oyo. Ekyokuva naye oba muvudde mu kyalo ekyo weekiri naye life eba etambula. Kati gwe watambula oli sitoolezo ndala nnyo nane tusobola kumala gava Bungereza n'ojja n'osanga omukazi w'abandi ng'ali lubuto ate n'otandika opepeya naye. Kubuuza ekibuuzo olwobadde kawo ng'olina omuntu gwe wategeera naye wamutegeera mbalina bangi osobola omumala gabafiisa bwotyo. Anti kati nze osobola omumala gabafiisa bwotyo. sisobola nenze kalimu omuntu komaawo nange sisobola fiisa kano kaana. Kati singa bawajja singa abitegeera nti ate noba talina musajja koze ebiseera ebisinga we mwetaagira abeerawo noziba ssaawa 2 za kiro oliwa ng'asalako. Kati ddala yaba mufumbo ale kafaala yakakuba olubuto n'agenda bibi. Kalimu yadde nti nno oba fala yafunisa akawala olubuto n'agenda famire y'omuvubuka erabika era ekyali yeewondera omukazi. Eribayo tulimanya tuli birabire. Ate jjukira mwana ebintu ebyo ebyokubeera ne baka abasajja bizibu biri dangerous. Muganda wange tujja birabire eyo. Ojjukira wano ekyagwa ku Yusufu bamukuba katono okumujja mu gundi uterus. Ani sinze Yusufu.
naye banange ensinzibo. Ruth wanvumye nonswaza annaye kati ate ononye eki kali naawe tewesiba nnyo ku bintu ebyo bya kito. Ebbanga lemmaze nawe nga tuli ba mikwano biri biveeko n'ebyadde ebya busungu gwe tewanvumye wabadde ompa mmere. kati onjagaza ki Karen, Ruth lwaki toneesonyiwa nga lwaki nkwesonyiwa Karen gw'omanya ennaku yange. Karen tuvudde wala. kati bwe tuba tuvudde wala n'ontuulako n'olyoka onvuma n'ompeebuula bw'otyo kiki kyonjagaza naye nga mu bye twayogedde ki kye nayogedde ekikyamu byoga nti nakuvumye nadda soogera mazima. kati onjagaza ki si gwe wabiŋŋamba. kati kiki kyonjagaza Karen natudde nabadde waka. Karen nendowooza bwe natudde nendowooza bwe nti nagenza okutirabanga ddala gwe mukwano gwange gwe wandyamu olukwe. ate ntya Karen wakitegeera bulungi ti ndi mu lutalo lwa kweddiza musajja, lutalo lwa kutaayiza musajja ono muganda Val. Naye Karen n'otakomaawo n'omukkiriza n'aleeta omukazi ewakaawo Kirabo. Karen, mu byanjogedde temuli kisesa. nsese kubanga kati sikyakutegeera. Mwannyinaze yaleeta mukyala we ewange abeerewo. Singa abadde mwannyoko n'afuna obuzibu nga Vaalu bwe yafuna, n'akusaba omuyamba omugoba. Karen, sinagambako nti Val mugobe. Nkimanyi nange nkimanyi nti ki Val muganda we. N'obuzibu bwe wakola Val wabadde omuwa option endala n'omugamba omukazi amukole ki ampangisize ennyumba. Ye wali tosobola mugoba. Wali mubuuzizza Ruth anaawulira atya nti oleese omukazi omulala wano. Ate teyakikola teyakyagala. Kyova olaba omukazi ali wange mu nju yange. Karen ndi mukwano gwo tuvudde wala wali onjagaliza okubeera ne Val. Anti kati nekigaana. Kirabo mulamu wange. Olubuto lwasitudde lwa mwannyinaze. Oyo omwana gwagenda okuzaala si wa Vaalo waffe. Ruth siyinza kuddira mwana wa mwannyinaze agende ng'abonaabona kubanga gwe. Oba kitegeera? Omuntu wakuwulira ng'oyogera ku by'abaana alowooza oba obimanyi nnyo. Simanyi kyonjagaza, simanyi kubanga always bwe tubeera naawe emboozi z'abasajja. Tetusobola kufunayo mboozi ndala ne twogera. Karen yawe wennyini we wali obuzibu bwo. Kati watuuka nnyo ku basajja. Karen, obuzibu buli awo. Gwe mutima muli mbadde manyi n'abugamba bwe naggambye oba bwakutuuse wala. Banga ne wamala ne Vaalu lwaki tewamuzaalira? Karen, omanyi lwaki olina obusungu abo bonna. Buli omuntu ayogera ku musajja omutima ne gukutyemuka. Obuzibu tomanyi kintu kye bayita musajja. Tokimanyi tolina na feeling eyo tosuubira na gifuna otabuka butabuzi. Okitegeera? Kati gwagiyina beera n'abasajja abo nze siina buzibu. Abasajja ogenda bwesiba ku basajja ozunga buzunzi. Banange Ruth kula. Karen, sali agadde ate tutandike kuyomba. Karen nziza mutima mulungi ndowooza naawe ndabye embeera gye ndimu. Oyogerera ddala ebintu by'esagayira ddala kuwulira. Ate Karen enkulabye toli mukazi mwangu. Oyinza n'okuba ne Kirabo oyo yennyini gwamukwanira. Ruth, ekyaddala oli disparate. Kiteeke mbwongo, tokiteeka kyobakerererwa ki yayamba mwannyina. No, it's my right. Wano wange. Ate nno nali nkusabye Ruth, oba okendeeza engeri gy'ojjamu ewange. Nzijjawo mirundi emeka Karen wano, nzijjawo mirundi emeka. Ojja woyagalira wojjira. Kati wabanga Kirabo akuyisa bubi, then kiba better todda. Karen, nze akindeese wano nga nkugambye nzize mutima mulungi. Nyamba ondeke mu ddembe lyange. Nzize twogere ng'abantu. Lwe nasemba okwogera naawe wandaga nti oli kizeezengere. Tosobola kumpuliriza. Kati tudde mutwogere bulungi ng'abantu abakulu. Naatalo ozza just mukwasa mabwasami. Bw'otove mu mboozi z'abasajja ojja kufa. Kubanga tebina gye bigenda kutwala. Naye nga amazima gyonna gye tudda ne gye tuva ne gye tudda. Karen kimanyi nti eno embeera gwagiyintaddemu. Karen gwonkaabiza amaziga nze nakwawukanya ne Vaalu. Era kyenkana kye kimusiga omuterawo Daisy.
Lubi njagala nkwesonyiwe mutima mulungi. Bw'obanga omanyi ojja wange ombuulire emboozi ezizimba. Nze nkoyo okuŋŋamba ng'oyo nosensibo. Buli ssaawa abasajja tubeera awo tubeko ekyo. Tosobodde okulowooza ekikutwala maaso oli mu kulowooza abasajja ate wuno simanyi Karimu wuno vaalu yadduka. Please. Karen, saagadde ate. By the way, gw'okyeyogeredde. Olowooza obuzibu gwendowooza muli mu mutima tolina na kirowoozo nti osobola ofuna omusajja. Kyovala eby'abasajja owulira nga bikubutula n'okukubutula kuba tolina yadde akola akusiiya mbadde saagala bikulangira. Bakusiiya oli bakinange gwe bakusiiya fine. Kale wahotyo kale gwe bakusiiya nze tebansiiya. Kati kiki buzibu ki? Nzize twogere mutima mulungi. Nenze ensonga endeese yakugamba nti Karen ondabizze ennaku. Oyinza n'okuba nga gwondoga. Chintwala